omulaga omwana omuwala obwerere bwo buliwa bwakula naweza emyaka 18 omulage nti ku myaka 18 kati kobeere kulaga kuguluko kusobola ku attracting omuntu nakwata so ku attracting abantu obutaba na mpisa so kino bwe bityo naye kati bwogaana omwana ali myaka 18 atambula ebbeere liri bweru ye omwana yennyini tomuyigiriza nti private parts zote zina tambulira bweru kati omusajja ne bwagikwatako olwedde aba yetalina kyafiirwa naye n'abaana buli alaba vidiyo eno mwewale nnyo okuteeka bazadde bammwe mu kikemo mwewale nnyo okwetya bazadde bammwe ebizibu ebiri permanent bitali bavaako n'abazadde omwana bwe bamukuloopera nti ali mu kapolingi bw'aba akulemyegga okunnyonnyola funa kooki ow'abaana ayogereko n'omwana ono because already bakuyise ku ssomero ng'omwana we ali mu kapolingi tuula naye yogerako naye kikkirize mu mutima nti okay akitandise ya mwana mulenzi bamuyita Mati kigambibwa nti bamukubye nga bamukwatidde mu nnyumba yadazze kulaba ku girlfriend we mu maka g'abazadde b'omwana kati abazadde bwe bakomyewo ku ssaawa 5 ne bakonkona waaye gwe twalese ewaka bakomyewo abazadde mama yabaddewo babadde bagenzeeko out okusinziira ku mboozi gye ndabyawo badde bagenzeeko out kati mukudda nga bakoze eki bakonkona omuwala nga amalako ndowooza eddakiika nga 6 tannaggulawo kati we yagguddewa akulisaayo abazadde daddi kulikayo mami kulikayo biki bwe bityo taata kwe kuwulira ebigwate mu kisenge ky'omuwala n'ayimuka agamba ate biki ebitagalira eyo fe abatalina nkoko nti zisula eyo mu kisenge ekyo kaya ate omuwala n'adduka ndowooza gye yabadde akwesa omulenzi ne bijja bubi muzeeyi n'asangayo omulenzi omulenzi oyo muzeeyi n'amukwata n'amukuba ng'amukuba amugasa ggoba wano kitegeeza nti si gwe gwali gusoose because ndabyeko n'emboozi ebadde ku sooti naye ibanga agamba nti omuvubuka oyo si gwe gwadde gusoose okujjaawo ewaka yasooka n'ajjawo ogwasooka ne bamubonereza ne bamugaa todda wano ne bamukwata ogwokubiri ne bayita n'abazadde be naye ng'obuzibu ndowooza bwava ku ssomero eyo kozi omwana abadde mu senior 6 omulenzi Mati then omuwala ng'ali mu senior 4 omulenzi adde agenda bugenze mu senior 6 ng'omuwala agenda mu senior 4 so nga ensonga ezo zaatandikira eri ku ssomero era babayitako ne ku ssomero abazadde ne babaloopera abaana era omulenzi essomero ku statement zempuliddeko ne comments nti omulenzi oyo bamuwaako ne suspect ku ssomero era bya coupling ebyo naye obuzibu ekimaking eggulire okuba saadi ennyo taata mukuba omwana yafa kati kyekisinza okukola eggulire ennyo gwe nga gwe omuzadde Zubeda what is your take on that? Buli muzadde waali buli wokwata bwoti ku mwana wo musabire buli wogenda ku musaalo sabira nnyo abaana naddala ab'omulembe guno nze ndi omu ku bazadde abatagenda kunenya taata nga nzikiriza nti kyeyakoze abazadde bonna basobola okukikola abalala nzikiriza nti bulina okuba bwabadde busungu bw'ataasobodde kufuga naye n'abaana buli alaba vidiyo eno mwewale nnyo okuteeka bazadde bammwe mu kikemo mwewale nnyo okwetya bazadde bammwe ebizibu ebiri permanent bitali bavaako n'abazadde omwana bwe bamukuloopera nti ali mu kapolingi bw'aba akulemyegga okunnyonnyola funa kooki ow'abaana ayogereko n'omwana ono because already bakuyise ku ssomero ng'omwana we ali mu kapolingi tuula naye yogerako naye kikkirize mu mutima nti okay akitandise togenda mu ddina yonna kwagala kimugobesaako maanyi wabula kikkirize nti okay yakitegedde kiri bweki ne bweki tikyekkiririze mu mutima kati blendinga nakyo olabe bw'oyinza okumuyambako ye kennyini ng'omwana okukiyitamu n'okulaba bw'anaakivaamu obusungu obungi bugenda tutwala mu makomera kuba abaana b'omulembe guno bo balalamu kati tulina okusooka ne twetegereza ennyo abaana
tojja maaso ku mwana wo. Abaana tuba protecting naye nga bwe tusaba ne Katonda ate nga we tuwuliriza abantu ng'abasomesa. Bwe bakugamba nti omwana w'omuwala ali mu coupling, olina okukkiriza nti omwana yatandise ebyabalenzi. Kaakati knowledge ekiddako kumanya abimanyi kyenkana ki. Olina okukola research n'omanya kati omwana wange ebintu by'abasajja byabitandise naye abimanyi kyenkana ki era abigenda kyenkana wa. Tuula naye olwo kati oyo afuuse mukulu munno, ayina fuuka mukwano gwe, yongera omusembeza bw'oba obadde oyongera omugobera ewala. Ekikyatuganye wano okukkiriza nti ye omwana kati yatandise coupling ye. Ekiddako ekyokubiri kiba kyakumanya abimanyi kwenkana wa era abigenda kyenkana wa. Bw'omanyawo ng'omaze otegeera level kwali kw'oba omuyambira ku level eyo, kw'oba omubuuliririra ku level y'emu eyo, kw'oba omuyambira ku level eyo obutagisukkako kugenda kweyo gy'otya gy'otayagala. Naye obukambwe obungi bwe bunaasukka n'abaana ennaku zino baba baagala kumanya lwaki ankambuwalira nnyo ekisusse. Kiki kye baŋŋaana? Wabula gwe kasita omanya nti omwana wange kati eno level kwali, bino ebintu bye mugaana bimanyi kwenkana wano, kati nina tuula naye nga mukulu munnange twogere. Ate buli ssaawa mba nina omumuceekingako. Kati omutima gwo gutuuka ne gumatira ne gumanya nti okay, kyazze kati kino nkihandolinze ntya ekizze. Ekitugaana kati ng'abazadde n'olaba ng'afunye obusungu bwe butyo okkuba omwana ono bw'ati n'amutta. Aba mu ddinaayo nga takkiriza nti omwana we gw'abadde yeenyumirizaamu kati ayingizza omulenzi mu nju. Ogutali gumu ogutali ebiri. N'ekirala obulagajjavu bwaffe ng'abazadde, obwavu bungi, embeera si nnungi naye obwavu tebutandise leero, n'embeera embi tetandise leero. Kati kiri gy'oli nga omuzadde okulaba bw'atya bw'ogenda okuba omuzadde baba bakulopedde omwana ogusooka nga tonnaba kwekangabiriza, tonnaba kugamba nti nedda oyo omwana wange tasobola kikola. Sooka olabe lwaki bamuloopa era lwaki bagambye mubbi, nga gwe ate okakasa omwana tewakuza mubbi. Osobola okuba ng'owooza omwana si mubbi naye ng'alina ebibinja by'abeera nabyo birina bye bimutuma nga bimuleetedde okubba. Tubeere nnyo bakwano b'abaana baffe, kigenda tuleetera okukendeeza ku busungu buno bwe tulina n'okukkiriza ebintu ebimu ne tulaba ate bwe tubibayambiramu. Kuba tusuubira bingi, expectations tulina nnyingi nnyo mu baana. Bwe tuba tubakuza expectations zaffe nnyingi, kati olumu bw'omusanga mwana agenda mu senior 4 omulowooleza birala, ayingiza omulenzi mu nnyumba. Olwo expectations ennyingi z'omulinamu, obusungu bwe bukwata okuba oli omulenzi, kuba olabanga ate omulenzi yayonoona ki? Omuwala. Naye ng'oyinza okuba totwalanga budde butuula na muwala wo ng'ayinza okuba ya invitinga n'omulenzi ewaka. Kisookera ddala kiraga nti omwana talina fiya yonna mu bazadde be. Bazadde bavuddewo tabatyamu yadde. Kuba omwana watuukira okuyingiza omulenzi ewaka wabaawo ensonga. Waliwo omwana asobola oyingiza omulenzi ewaka nga n'ewaka baamu welcoming omulenzi. Naye nga n'abazadde era aba welcoming omwana oyo n'amateeka weegali. Bw'oba ozze wano ewaffe, yes, you're his boyfriend, temusukka wano na wano. Ng'oyo omuzadde kye yagezaako okukola kulaga nti yes, kye watulaga twakikkiriza, but please respect us, ate era naffe osigale ng'okola biki ebyaffe. Era ojja kusanga omwana oyo ng'abazadde baabawa ekitiibwa ng'omulenzi ono bw'ajja anyumyako ne banna abalenzi era n'omuwala, naye obulamu ne busigala nga bugenda mu maaso ne batagowinga ku ekyo abazadde fiya yaabwe weesinga weekola ki weeri. Naye ne taata ate erudda ojja mmusaasira nti ayinza okuba ali stressed nga taata yabadde stressed, ayina by'ayitamu, ogenda okudda eka abaana baabano baakadda ku masomero, ayinza okuba adde tannamuzza ku ssomero, akyanoonya school fees, ate raba omwana agenda mu senior 4, ate ye mwana y'omu ayingiza omulenzi mu nnyumba. Ye mulenzi y'omu azze atawaanya omwana we. Kati ate ogenda okulaba obusungu eka bwamukutte bambi, nga bw'omanyi waliwo abantu abamu batamanyi kufuga busungu unless nga waliwo amuliko. Ayinza okuba teyafunye muntu yenna amuyamba, kumuyamba mu mbeera eyo n'afuna ekizibu ekyo. Abatuuze bo bagamba baakanuza amayinja ku ddirisa ne bagezaako konkona naye nga omusajja tempa eri waggulu. Kati abantu bonna mu bulamu osabanga nnyo Allah n'akuwa ekintu ky'okuyiga bw'ofuga obusungu bwo. Kuba buli muntu bw'anyiiga ayina kyakola, piki ye ayina kwekutwala, naye osabanga nnyo Katonda nga piki yo bwekutwala tekutwala kwonoona.
nakola kintu kyogenda kumala ogambe singa waliwo eyajja kale n'amenya omulyango gw'ennyumba n'anzijawo because kati saasira ate n'abazadde b'omwana omulenzi nabo kye bayitamu essaawa zino. Nkubiddeko gaye yakoze story eyo wabukedde n'agamba nakubiddeko maama w'omuwala naye maama w'omuwala agamba nti babatiisatiisa babavuma babapiininga balinga be bagamba nti omusango gwavudde ku mmwe abazadde b'omwana mutabani wammwe obutawuliriza mwalemerera okontrolinga omulenzi mwalemerera okontrolinga omwana wammwe. Both bonna abazadde baalemererwa, ab'omuwala baalemererwa n'ab'omulenzi baalemererwa, bonna baalemererwa. Anti omuntu we yeebuuliza lwaki okuba ono yekka ng'ate n'owuwo abadde mu nsobi. Anti kati ate obusungu kiri kya buntu ekyo. Teri musajja gwe bayinza kukwatira. Omusajja bw'akwatira musajja munne mu maka ge takuba mukazi, akuba musajja. Omukazi bw'akwatira omukazi mu maka ge takuba musajja, akuba mukazi. Kati ne taata era n'omuwala singa yabadde yagenze waabwe w'omulenzi babadde bakuba muwala kuba yaba yeereese. Obwongo tebujjirawo nti omuwala alabika omulenzi eyamuyisa. Omuwala yazze mu maka gaffe n'alumba omulenzi waffe n'aleeta obwonoonefu bwe. Ate gwe Sanchez twaggoba ddako akawala. Kati ne bano ne taata musaasire naye yasanze mulenzi mu nnyumba ye. Sookera ddala sooka n'awulira nti ako kamanyiiro. Nakuwoningako ogwaso. Kati awo abazadde bonna banenyezebwa mu kino. Bonna baalemererwa ku baana. Ate ng'omwana okulema olumu abazadde twesuliddeyo gwa naggamba ku mulembe guno tugenda na bitrendinga. Byonna bye tulina okukola ku baana tubirese. Twagala kukakasa abantu nakulaga nti tuli ku .com tutambula n'ekiriwo. Ne .com agenda tukaabya amaziga agatali ga lunaku lumu wabula amaziga ag'olubeerera. N'abaana kati oyo muwala kyemmanyi kati agenda laba kitaawe nga bamusiba. Omulenzi yafudde ku lulwe. Trauma, okusigaza trauma eyo buli ssomero ly'anaagendamu. N'omuwala yennyini yeetaaga kansula ow'amangu ddala. Ayina omubeerako. Ate naye tuleme mufiirwa. Era abazadde b'omwana oyo omuwala we baba we bali, oyo omuwala yeetaaga counseling ow'amaanyi, yeetaaga keeya ey'amaanyi okubanga ate naye temumufiirwa mu lugendo luno olw'okubeera nga buli omu akyanenya munne. Anti waliwo Kasuku kyagambye ku makya omulenzi balabika baamukubidde bwereere nga yabadde tannalya na kulya. Ebyo bya kisiru. Ayinza okuba abadde asaagamu naye. Abazadde tukuze abaana nga bampisa balenzi oba bawala babeere bampisa. Ng'omwana asobolera ddala okurespectinga amaka g'amanyi nti wano I'm not invited. Abasobolera ddala okurespectinga abantu buli omu mu kategori ye. Amanyi nina kukola ki wa iddi. Era kino gwe nkikola repercussions ezivaamu ngenda zinnyonnyola ntya abantu nzifensinga ntya famire yange njirekawa. Ebyo byonna olina okukuza abaana nga babimanyi. Kati lwakuba nti ennaku zino abantu bali bize, buli omu akola ky'ayagala, buli omu alaga alina gy'alaga, buli omu alaga it's the style, it's the trend. Naye nga bwe nkyogedde amaziga gagenda kuba ga lubeerera si ga lunaku lumu. Kibeta nze njujukira edda baatukubanga emiggo nga bagamba gwe Sanchez gwaleeta wano obuvubuka ne bukwana sisitawo oba ne bukwana abaana b'abaganda ba gundi simanya senga gundi ne bakuba emiggo naye at the end abawala abo myaka ebiri mu maaso ogenda okulaba omuwala yazaalidde ku lujja. Tukanga bakubanga ng'ate omuwala mu kifo ky'okugamba nti nze yeeyonoonye si Sanchez yanyonoonye. Kati n'ekino abantu bagamba omusajja ebbuba lyonna lye wakoze okutuuka okutta omwana w'oli nga n'omwana w'oyo myaka ebiri okuva kati tujja kwekanga nga azadde tukonga oli wamulemesa. Abazadde b'ennaku zino tosobola bageraganya n'abazadde b'edda. Abaana edda baafunanga embuto batini. Kuba tetusobola kugamba nti tebaazifunanga, baazifunanga. Naye kati percentage y'abaana abafuna embuto ku mulembe guno bayitirivu. Ate nga bato nnyo. Era n'abaana abali ku family planning abato bangi. Era
ebifo byemmanyi wano ebiwa abaana family planning biyitirivu. Ng'omuzadde alaba omwana agenda mmuleetera n'amutwala n'amuteeka ku family planning. Naye omwana osobola omugruminga kuva mu buto ng'ayagala nnyo omubiri gwe, yeeprotectinga, amanyi ng'omwana omuwala alina okuba ne pride, omwana omuwala alina okwekuuma, omwana omuwala alina okuba nga yeetiiririra, omuwala alina okuba nga amanyi nti bwe nkula ne ntuuka mu eno stage bwe mansunya amabeere sirina kuleka mabeere gange wabweru, ekisambi kyange bwe kiba ebweru nsobola okwatractinga abantu abalala okujja okunkwatako. Omwana nojja nga omugruminga kuva mu buto osobola okuba nga obadde omwambaza bupatra, wasuna amabeere n'omutandika omugamba kati tulina okwambala tops ezibikka wano, these are your private parts, these are your private parts, these are your private parts. Terakkirizibwa ziraba, terakkirizibwa kukwatako. It's you to protect yourself first before you even ask your parents. But bw'olaba nga kiganyemu, amore here. Train his brothers okubanga basobola okuprotectinga muganda waabwe omuwala. Train that your girls okubanga basobola okuprotectinga muganda waabwe omulenzi. Omulaga omwana omuwala obwereere bw'obuliwa. Bw'akula n'aweza emyaka 18 omulage nti ku myaka 18 kati kobeere kulaga kuguluko kusobola okwatractinga omuntu nakukwata. So okwatractinga abantu obutaba na mpisa. So kino ne kino bwe bityo. Naye kati bw'ogaana omwana ali mu myaka 18 atambula ebbeere liri bweru, ye omwana yennyini tomuyigiriza nti private parts zo tezirina tambulira bweru. Kati omusajja ne bw'agikwatako olwedde aba ye talina kyafiirwa. Ate ebyo byonna era ogenda okusanga babirekera ssomero. Omuzadde talina budde kubuulirira ebyo. Ate n'anenya abasomesa okuba nti tebakoze gwabwe. Naye nawe ng'omuzadde tokoze kikyo, tokoze kimala. Zubeda nga tumaliriza tugenda tumaliriza nnyo nkimanyi wasiibi aye tontwala kanti endigo. Zubeda